Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye yagenze omanyi bino ebintu empale tuzijjamu naye ate mu nzikiza gy'oba results zijja wano bw'obanga wandaga nti you made a mistake in P6 omulenzi eyakuggyako yo virginity yakulekera olubuto n'obulwadde kyembagambira nti mwogere n'abaana omwana ono obulwadde yabujja ku muyizi munne in school n'abeerawo nga tategedde nti afunye obulwadde njagala mugende mulabe episodes za ttendo zonna gye ziri bwe yafuna obulwadde n'abeerawo nga teyamanya n'asoma biki mu kufuna olubuto yasigala nga beeraba n'omulenzi we mu kufuna olubuto yakazaala alwala kitegeeza teyamanya mangu n'omwana n'afuna kati wenoonya life y'omwana gw'oleese mu nsi ataakusaba nti nzaala omanyi muntu buli wabeerako shifa zaala okeerewayo late tansaba omwana si yansabye muleete kitegeeza bwe muleeta right it's her right oba omulenzi oba muwala inze omupulaningira right yekuba kati haipeke menta yakugambako omuzaali byali byammwe eyo naffe ku data waffe twalabira awo ne mulangira nga kugammwe kimulabye bw'omala oba maidi w'ekyasa ekyo kye mwalaba okwekulisa nakyo sikali kamini koweesala sikali kamini nga wanyeenya nga wanyoola wato yalengera ekiwala ekito yalaba ndowooza Paul yaddamu nakwana menta so bino ebintu tubikole responsibly sina kyenvumirira okuzaala kirungi muliza n'okuba mmwe abamu abazadde nga mbasinga okwagala abaana ask those people at home I have kids around nze siina lwemba nga siina baana banneetoolodde oba ntya ate nenyambako n'abazadde bakola kyo banda beeka the way mbagamba they know me nti nze asinga obukambwe eka ku baana ate nze era gwe basinga okwagala kati ngezaako laga bano nga ne Shadia mwali nti okunenya omwana ensobi ye takukyawa era manyo bagamba nti kati kino ekiyenje obuyenje kyoweereetera mu nsi kikufuge gwalina omugamba abaana bafuga abazadde ate kitandika wano mpola n'ogamba akyali muto kumba omuze gukula so twogere n'abaana mostly girls twogere nabo tenda obulwadde yabufuna mu P6 obulamu bwe bwakoma mwamulabanga ne mbwa house galo lwamanya status ye ne babumugobamu kakitegeeza ensi etandika okusosola ye yafuna chance nti yansanga ne mulaga bwe baselebratinga birthday kati ebyo naffe oba obikola ng'abalaba bagamba omukolamu content kumbe gwe omulaga nsi afune self love amanye nti nkyalina essuubi nze singa teyankyankalanya nali nyweyongerayo olugero lwe tugende mu organization wa sponsoring tulukolemu firimu kuba olugero lwe ne mugamba tugenda kukola movie tugende nga tugiraga mu masomero obeere kansala like nga mmanyi nti gyakoma okweyagala kuba nze mmanyi omuntu okuhiiringa kiva kuki kumujjanjaba ku mutima munda ate kyekyo kubanga ne musomesa bamukolako bikinkozi bye yatugamba bamukola kitambo kibakiyita bate kiri ekyatuuka ku musomesa bamweyambululiramu akyabijjukira zino ssente eza saaluuni nga zakoze saaluuni obulamu obuli kwoli ati stress ereeta endwadde omutwe ne gukuluma omugongo ne gukuluma omugongo ne gukuluma yes naffe tetumanyi mukama bwe yatugiftinga sometimes netwogera ekituufu ate bimu sigenda kuwa magezi gesikola kati nga abangamba musomesa mutwale mu basawo sigenda mutwala mu basawo gye sigenda nja mugamba kyemmanyi nga nze then ye waba alinayo abamanyi abansinga nga nabo abagendamu naye nga twekuume tukole ebintu ebyo nga tuli responsible ne mubakulu tuwegendereze tetusaasaanya abalina itizokke tetukunenya kubanga olina tetukuboola we love them tubakubiriza ne bamira eddagala ne balikozesa bulungi ne bagondera amateeka g'abasawo ne tusigala nga tukulina for some time era bw'ogonde Tendo yatuukako ng'agondedde amateeka g'abasawo n'addawo n'abahereke ng'olumu we tugenda n'okukebera akawuka alaga negative nga yakako gamba omusajja eyamwagadde nti munnange sigenda kukwagala siina bulwadde
omusajja n'amugamba tofaayo nsiiga. Yes, mbagambye vidiyo zonna gyeziri. Omusajja yeegayirira ndyoke ensiiga. Bwanyirira bw'oti oyinza okuba. Omuwala n'amukwata n'amugamba tugende tukebere. Kati abe baakebera ne bivaayo nga talina nga biri negative. Omusajja n'amuga obadde onneegoba. Omuwala n'amugamba nnyina, n'amugirayo ebipapula ebikadde n'amutwala mba. Kati ebyo ebyanjagaza omuwala oyo ebyo omutima ogwo ng'osanga n'omuntu omukulu atakikola. Ye n'alwana bw'atyo. Bye byansikiriza ku ye. Naye ndaba nga asobola okubeera omusomesa ennyo, asobola ottaasa eggwanga ennyo, asobola okutugasa ennyo, nga nze ntunuulidde muteeka mu masomero g'abaana. Kubanga ndaba egi y'emu, bali myaka gye gimu, agende mu baana ng'abasomesa. Nga waliwo ne kamuvi, kuba olumu tusomesa abantu through entertainment. Nga bonaamubuulira obubuulizi bimubowa. Yes, today is me. Yes, all the films batulaganga mu masomero tulageka. Junior aliwa. Junior. Ojukira olunaku olwo ewaka, family etudde, baleese family movie twesunze. Daddy n'ateekako na projector nga gye nabaleetera wano nga mulaba video ya Ndaalimba. Emmere teyatulema. Ne batuteerako, we are kids. We appreciate our parents. Twali bato. Si primary wali ku Royal Academy. Gye twali. Boys and girls fenna nga ba creating awareness. So we have to do that tukikole. Kwa bino betusanyuka wano twagala tusanyuke tuwangaale nabyo. Si kusanyuka leero ate enkya nti kati tugende nze. Ekyo mmanyi kigamba Jazz ayagala nnyo okunywa buki. Jazz buki bw'oyagala onywa bw'ennyombera? Buno buyoko boom. Obwo. Namugamba Jazz. Obwo obuntu nafuukako addicted. Nga mbunywanga mazzi ga kunywa. Without like nga newe nkawulira omuntu akasumulira erinja ayana ne ngamba nkawulidde bampe. Nentuuka nenfuna bakiyita batya? No, nafuna wano nga oba bakiyita like nga kikwokya wano after vomiting you become okay. Nga mmala kusesema nenterera nga netekayo nga akantu ako kunva mu mubiri. Kati Jazz manyi mugamba akantu ako konywa kankola bwe kati nywawo amazzi n'agaana. Naye buli wakanywa mujjukiza abeewamwe bajja kuntenda ettima nga kakulwazizza bawezaalo omukozi we yakomyewo eka jange omulabo bw'obudde si bulina. Jazz ne bwe batripu ennyonyi ngirinnya ne ngenda n'ensireyinga n'obufaananyi n'enteekayo kuba mba nayonoona ebigambo byange okugamba. Kati nze nyina bye sigendamu mbu tukuŋŋaanira awo oli mulwadde no bwe mba nyinayo ekyetaano nkikwokya. Abajjanjaba ne bakujjanjaba nze mba sijja kuba mba nakugamba. Nkiyimba nkugamba nkuriyetinga awareness. Kati mikwano ababa kuno ne tunyumirwa nze ebigambo byange sibiwooma byo katotandise tuzina gye bimalidde nga mbagamba ebitabanyumira ebyebasa. Kati byeyoyoyo shifaali unpredictable. Si byakulya keeke na kunyeenya bubina tubunyeenya twekuuma. Yes, njagala tubunyeenya leero n'enkya ne luli. Si kutuuka twagala okanyenye nga kaggwako. Nga toliiwo. So twekuume naye n'abalwadde tubaagale tetubasosola. Tubabuulirire kino kye tusoma wano naawe oddayo omuntu n'omugamba mmira eddagala ly'emmere nywa bulungi weeyagale. Kambabuulireyo ka sad story oba nakabagamba. Nina omuwala ku ssimu wano Jazz baawulidde message ze kuba naffe twakaabye. Yankubidde n'ampeereza maama we. Mu ssuuka nga bw'omunoonyaamu taliimu. Ali bweru. N'aŋŋamba Shifa nkunoonyezza simanyi oba nnaamalako naawe akasente ke nnina. Njagala ogende maama wange ali Kayunga naye nga kyenkwagalako kumuzzaamu self love akkiriza amera eddagala. Maama yeekyawa lwa nsonga enfuna gye yafuna obulwadde baamurepinga. Maama baamukwata nga muntu mukulu. Maama n'afuna obulwadde ng'alina n'abaana be. Bwe yafuna obulwadde maama yanyiiga ku mutima. Omwana n'agamba maama tofaayo byonna by'oyagala otuukako ngenda bikola. Omwana n'agenda mu kiyumba ebweru. N'ava ne mu bufumbo bwe. N'agenda akolerere maama. N'agamba Shifa kaka akayumba nafunye poloti nkatandise. Ne kati maama bw'anfaako nkolerera ki? Kati mubimanyi ebyange nammaliza mugaati ngenda wa maama tompa wadde 10. Ngenda vuga ngende e Kayunga. Ezizobadde ogenda okunsasula tuwe maama. Twongere omujjanjaba ebyokunywa biki. Kangende njogere ne maama ne bwe kuba kusula naye ku kitanda.
ne bwe mba kusitulayo ku bantu ŋŋende nabo nanga nkifa genda olage maama nti omugaso gwe at least yeffe yatuzaala mune tuba tweteekateeka omwala naga okay kanjogere n'abasawo abamubeerako nga bambi mukazi wattu yateekako abamubeerako awo abakola ki yes kati mukwano nga mbane bwe yampa maama nange nagamba ono ddala bakyamujjanjaba ng'obigambo obimugamba awulira kubanga bw'oyogera naye takyayogera abeera bubeezaawo bwati tayagala natunula ku bantu mukiwulira naba awulira kati kyeyaŋŋamba nti awulira nemugamba simanyi kuba olumu tweŋŋaŋa ebintu byotamanyi nti okisobola but tugezaako kuba osooka noweebuuza mukama katonda ayise kubameka okujja gyendi munnange tuba tupaaki nga jasi twalina genda ddi nga ŋŋambye kanzirire nze nali lwedde oyimukirawo kuba ebyo nsooka nendeka n'ebirala bwe kuba kugezaako kuzza bulamu mukwano omwana yanzirira akaaba maama akutusa afudde era bwe twogerera maama mugenzi yafudde jjojjozi kati ate nyina okujjanjaba obwongo bw'omwana omulaga nti okyalina obulamu obubwo kubanga akolerera maama kitegeeza inspiration evuddewo emukozesa kyobalaba nze olumu wendaba ebiyenje ebinzanyirako they don't know how important we are in this country tomanyi bw'ogenda ogasa abantu sometimes webakanoga nono kati n'oyo mujjukidde wano kati ate olina omuwa obudde omubeererewo oyogere naye omuzzeemu so bambi maama we n'akutuka kati kyetutayagala maama we yakula yeekuumye yalyokke ne bamukwata mu byalo eyo mu bitooke eyo gye balimira mukitegeera ekintu ekyo maama era we yakoma teyamira ku ddagala yagaana ye yagaana balimuwa n'alisa wansi wa piro gye muli musanga kati tumire eddagala bulungi kitegeeza nti bw'olimira obaawo n'obeera okke ate tobiteekamu mutima mubi kusiiga balala kuba katonda era agamba ono kaaveewo kuba asaasaanya kaaveewo tutaase abalala kati bataase oli wajja gy'oli mubuulire ndi bwe nti mukimanyi nti ku Bulaaya okusiiga omuntu obulwadde musango gukusibya mayisa yes ebulaaya mu bitabo babayina mu sisitemu bonna abalina obulwadde n'abalyokke kati kitegeeza bwe mbufuna bagenda kugoberera olunyiriri wiiki eri wabadde naani wakoma kuba naani batunule mu abo be nabadde nabo buli omu mu likodi bakuyina bamumanyi bateekamu linnyalo buli bikukwatako ne bijja kati bwe bagoberera ne baga yabadde ne zendekisi kati nga bagoberera zendekisi nompe example nziwera ku bange ate benjagala kyobola abantu lugunya nnyo jasi nemwerako ekizampo kuba mmanyi wange twetegeera naye ansaagirako ngaoyo neefunidde so bagoberera ne bagala zendekisi ali atya ayimiridde atya simanyi lwaki katonda emboozi eno agituleetedde wakati w'okuzina najjemu nga tomanyi tugenda zina leero naye simanyi bwe kizze but kyemmanyi mu bwe tutudde wano waliwo ate gwe kirigasa ne bwe giriba myaka 5 so batunula ne balaba olunyiriri olwo ne baleeta ne bagamba okay yatugambye yeegasse n'abasatu ku basatu bano nga baleeta medical like obulamu bo bakumanyi kati n'olyoka ofeesinga emisango so tekikkirizibwa musango okitegedde n'abawala filfiri omusajja bwajja gy'oli temukitya abawala abamu waliwo eyaŋŋamba kati shifa ŋŋamba nti omusajja tugende ku musaayi tandabe nga malaaya mbe omusajja ayina mulabanga malaaya mbu kati ekyo ekigambo omwana w'obuwala akyogera nti tugende ku musaayi omusajja agenda laba nga nze malaaya kati ne mugamba kale beera omwowembwefu omuwala watali malaaya omusirise then mukumira eddagala awo ate tunaakuyita ki okitegeera so tutaase abayina n'abayina tetubasosola mu society tumanye we tubakwata tetwongera beekyaya ate tuvaako mangu because we love them tubaagala ekyokufuna obulwadde tekitegeeza nti baafuuka bisiraani bantu baffe so simanyi buli success wejja nze kati kambagambe kano buli bwe bukya tugeze nembaako kyentuukako ekirungi ndoza ensonga lwaki emboozi enezze kuba nkitwala nti mwe mutuuka ku kirungi nkituuseeko kuba kibadde kinzunza nkisabira nkikaabira nyina nonna kikaabiramu amaziga mukimanyi kati buli success gyenfuna gyenkoma okufuna reasons lwaki nyina okwekuuma gyenkoma okufuna reasons lwaki nyina okweyagala mukitegedde buli wentuuka ku kirungi buli wembaamu n'omutwalo wenkoma okugamba nti asobola okufuna omutwalo
buli gwenkyusa ku bulamu kati nga etufunye omwana omupya agenda okunona endibootayo mmanya nkyalina omugaso kati ffe nakibagambanga nga tutegeka embaga nti sometimes tukuuma obulamu bwaffe ku lw'abalala nti banaye kati nenfuna kino mami tagenda kugwa puresha kati kino neki nga bwe nagambanga abanatuulanga ku boda nenga naye kati akaboda ne kankubawo embaga ya mirisenti bambi kirawa okitegeera ekintu ekyo sometimes kale gwe oba toweekuuma tugeze bano abaana baffe abawala kale if you don't want to protect yourself for you do it for your mom kati nga gwe olina batoobo kati watya nga mukulu waabwe wakwata kkuba eryo how about your young ones okitegedde era bwoba olinayo boyfriend ayo obugambe it is okay ebigambo mubyegambe naye ng'omanya wookoma no undressing until the right time. Yes, someone can be your boyfriend nga you just hello you okay bye emboozi leeta ya bitabo kano tukadiscussing wakayise that is also part of love. Fena fe tubeera muziraavu omusajja n'otuula naye ne mutanyumyayo wadde kigamba I love you naye nga mugatta bongo business kino kiwedde tuzzaako ki kiri wakimala kati ozzaako ki kiri okyakiina mu birooto byo naye nga muli mu laavu yeeyo ate era nze laavu etaliimu ebyo katugenda nyumya kiyinza okugoba emisinde nga lunaku tugamba laavu nkwagala nnyo lenene ebyo nina okuga tonkwatirira ng'olwo omutwe gubala dundu tuzimbye tutya tumale tuddeko maama eno kane tulina omumuzimbira you know kati ng'ojja oŋŋamba laavu buli lunaku nze nakawombe kati I want you to be like that tekitegeeza mubagenda kukyawa they are going to love you more. Abasajja baagala nnyo ezo challenges the more you resist the more you refuse gyokoma okubeera ate owakabi gyokoma okufuna respect but gyokoma obbangwiza agenda agamba banne mwangu mugende eyo yagaana shia tewamanya kyamugamba lumba kati would you want to be that person akazibwako mwana tekatuukikako batakule n'emitwe bakole ne bu meeting kati ogenda kukola otyo okatandika kwegamba batuuza obufoofofo actually it doesn't matter how your face looks like tebakulimbanga nze ne bwokeera n'onvuma obubi ku social media I have this inner beauty nange eyampitirirako gye sitegeera yes totunuliranga abo abawala abalungi nogaba maama olaba n'oli omulungi agenze era nzijukidde akaboozi I was doing my nursing course abadde batakimanyi ninayo ka certificate k'obusawo omuntu ayinza olaba ng'okuba endongo kyobamba galina plan eb byonna ebigaana nga nzirayo ndona ka certificate kange ekizoke so nyina omukwano gwange nali nsoma naye obusawo she was very beautiful ayina amaaso amalungi nga tusoma nga mwana mulungi weyabayi nti nga tuli ku nansi y'obusawo yalina boyfriend omugagga naye nga boyfriend oyo babe bayita banasist nga kale akuba omwana empi amumalako emirembe twebikanga obukaaya nga tuli wajja timisa kabanda mumumanyi nakolerawoko mu kisenyi honorable mumumanyi oyo mami wange kati abasawo twebikkiriranga fena tuba white twambadde obukaaya bwaffe kati omwana oyo ng'ogenda olaba azaaga alabe boyfriend nga manyi nolemerawo mbalemereko nga sebo ayinza omugamba muli mukola omuwala nange asisobola vaawo manyi tajja tuwaali ate leero ndi ku shift ya misana kati otyanga nkwagala tugende nga omunyumiza mbusi ng'alina gayi like bano bagayi abaana be bagamba ku ssomero nti so cute ate nga balina ne ku ssente balina restaurant ey'amaanyi like yesijja kwogera linnya nti bwenjogera bajja mmanya yali yamaanyi nnyo ate nga ye mutabani waabwe ali mu control ku ssente kati ng'omuwala ono mu bulungi bwe nga gayi amukuba empinga nze sikirabangako ffe bannansi abasawo twesaze waiti waffe bali mu bampi obukaaya bugudde kale nga kinnuma lumu ne ntuula naye ne ŋŋamba kyali wange nti and we are still friends era tunyumya ne mugamba naye actually twayogera ebigambo ebyamuleetera okufiiringa nti we are sisters till today ne mutwala ewa mami wange n'amuzaala okitegeera bwe muddayo ne mutunula ne mu history ku bye nali nkoze mwali walina walabikira so nayogera naye ebigambo bino wammanga nange simanyi gye byava ne mugamba lwaki we are still young obuwala obutenvuumuulo tukyalina bye tugoba kati ate awo ewa hajati bayidawo abasawo abasinga hajati yalinanga emikwano
ba MP ba honorable abasajja abamu abayina bye bakoze ba executive era abasawo abasinga babawasa nga mikwano gyajati babawasa emikolo twagyatendinganga kati twakuliramu nekino ekigamba katukole nnyo tubenga gundi tube abasawo bajja tutwala kati nga omanyi tajjatereranga buwala bwe nga yandyagadde amanye gy'olaze okitegeera so yatuleranga in that form so nga tulina kino ekyegomba ajja tikannenyumirizeemu bajja nakuntwa like nga bw'obeera ng'osoma ng'omanyi you have options ne bwe twavanga awo nga atugabira banna abasawo abalina amalwaliro amanene abamu ne tugenda ebweru tulina abaana bangi abagenda Cairo Egypt tukola busawo kati ng'atuwa ekiddako kati ng'oyagala nnyo weekwate bulungi akukonsideringe bw'aba like ng'alina baawaayo ng'amanyi tojja muswaza kati natuuza omwana ono mukwano gwange you know when you look at mukwano gwo nawe nogamba this girl is beautiful nze nali kampi nnyo bwe nti nga muwala muwanvu banaayimirira bw'ati n'akutunula mu mutwe ng'alina amaaso amanene aga white ng'alina ebbina lyeryo limala hips zimala kwegamba zinatunuliranga omwana nga ndaba byonna abirina kati ng'alina this color eya chocolate skin she's not brown she's not black abaana bayinza okugamba ngenda mukulaga olabe kyenkugamba I'm going to show you her pictures because I have her on WhatsApp olabe that girl I'm talking about kati ogatteko all that beauty alinawo ka status nti nurse nagamba omuwala ono naye lwaki omuvubuka ono akumanyira otuuka ku ekyo golowooza olidiba tusobola tonatukana ku myaka gidiba tetusobola sha tetwefumbirirwa bano abatwala gundi bano abantu bajati gyatugaba kwajati naye yabanga ne batabani ba gundi okitegedde abane batabani ba which is kati ajati twabadde naye mikolo gya lwenabadde wa Jeno Kayanja which is nti wengena nefukamya nembuuza ku ajati ngaabuuza muwala waffe bamutwala like embozi bwezityo like she's a mother figure in that form ne bwe nakolanga bu birthday bwange obwekisirusiru abajjukira nga nkyali mu myaka egyemoola she was always there ku bagenyi abakulu omukyalo oyo Hajati Mensa Kabanda so bwe nayogera n'omuwala ono nga mubuuza like ofaaki ne mugamba tunuulira abasawo bonna gwatusinga beauty bwe tutuuka kukola ebyobusawo biki obikola bulungi kiki ekikutawaanya ndabo nangamba okakasa ondaba nga nze ayinako obuzibu ne mugamba ye ne mugamba n'ekiki omwana yatuula nantuuza nanyumiza story nangamba nti nze omusajja bwankwana saagala muriisa ate saagala mwetolooza ate saagala mulumya lwansonga mba ndaba anyamba buyambi ne mugamba ekyo kyava ku ki lwaki oba owulira kuyamba buyambi nti nze ebbanga lyonna kuva buto bwange mama wange yankuzanga ngamba oli gubi olibeerawa muwulire ekyali kitawanya omwana abazadde muwulire mugenda ne mukyawa abasajja kati noddira obusungu n'obusa ku mwana nomugamba gulaba ennaagagere laba bwe gutambula gwabijja gwe guno mubijjukidde bemutera okulekaana nze oba mu nnyumba yes nasulako mu kitundu wane waba emizigo ng'olinza owulira omukazi byagamba omwana n'oyagala ofulume enjo omugambe kiki omwana bamukukako oli stepmother oli ki kati omwana kati nga bolaba bwemanyi olaba omwana ne mugamba bambiira banfaanana like nze abaana mbakuza mbalaga yo princess yo queen kati bwona asanga omusajja namugamba yo beautiful kati nze wansanga nga nonga yo beautiful nkugamba nkimanyi si mawulire nkimanyi kati wadde omanyi oyogeddeyo ekipya mbwa mu beautiful kati omwana yakula teyemanyi nti mulungi yakula amanyi nakijangajja like mama nvuma nakijangajja kirabe agagere kirabe kati omusajja olumugamba nti oli mulungi nkwagala alaba bamuyamba mama we yamugamba oli diba oli enjeera kati ayanguwa tadiba tayenjeera ng'ensigo yava waka namukulubeesa mpaka mutwalira mami wange since then nategeera herself why tekiddangamu era tubinyumyako nga tuseka kati okiraba ekintu ekyo era lwe yakoma okuddawo teekawo amatama bakobe nga ye ateekawo bakube
yes muwala mulungi n'abivaako n'ebyo neyeeyongerayo Cairo n'ayongera n'asomerayo obusawo n'akola she's very successful nakoma ngambye kati ayingidde America omusawo dokita ow'amaanyi with her beauty kati ne beauty efeedinga oyagadde efeedinge ng'oli ignorant obwongo tebukola sipiidi gy'oyangulirako okubijja kati ffe tolitumatiza nti tuli babi kuba mpulira obwongo bwange bulimu akakola kuba nze era omubi mu bubi bwange ojja kujja ozunga nkutunulemu nga by'oŋŋamba tebigatta nkugobe sifaayo oba oli musajja oba gwasembayo nja kugamba no and a big no because I don't care tonyamba buyambi nemanyi okusinga omulala bwammanyi okitegeera so today abazadde tuyamba abaana in that form tugunjule abaana n'ebigambo ebimu tetubifulumya because omuzaddewo kati okumanya ebigambo tubitwala nze mami yanvumanga akagambo akannumanga you're so selfish mu luzungu bw'atyo bannange omwana ali selfish bannange mami yanvuma akagambo nga buli wakiŋŋamba nkaaba amaziga oba nali simanyi luzungu nga buli wampita selfish nkaaba neŋŋamba era mami okinvumye selfish mpaka wenneebaka neŋŋamba obwa selfish wange buliwa bwe bayitanga mami we yabanga mu nju n'agamba mmwe baana mwani ali awo nga mugamba nze kambayite nze ndi selfish tebantuma kampi tebali kambayite mami bajja nakugamba ate ggwe agenda okimalayo nga natuuse dda kubali obajja bebaliko babayita mmwe we nagenda nkigattira natula nemugana nemami ka nyinyonnyola nkikolerero ddemu obutakanvuma kwegamba nenoonya era tukisabire tube n'abaana nti omugamba ekintu yeenoonya n'agamba obwa selfish kitegeeza kinti ndina kyemalira neefaako nzekka kati lwaki nagenda nga ndaga eriyazi zange zonna wenkolera obwa selfish kweganze namanyanga nti nze mwana morovo junior nga muto wange naye nga muyita nemugaa gwe bakuyita nti muddeyo nayisooli tebantuma nze tebalina kuntuma nange simanyi lwaki kyali bwe kityo ng'era gamba wabula oluntu olwo luli selfish mu gutu ogwo okitegeera kati nenkinoonya kakitegeezera omwana abamu olibeera wabiki era kinoonyereza nanga maama agambye ndibeerawo ekitegeeza ye yekka bwe sibiriba naye mu nsi endala sirisobola kukola walala kuba yaŋŋamba olibeerawa so tusengejja ebigambo bye tufulumya eri abaana nga tunyiize waliyo punishments ezisoboka mu baana n'embi eziba nga osusseewo ng'ate omwana omufudde akutya kitegeeza bw'anaasanga embeera ajja kutomera ajja kutya okujja okwebuuzaako because akutya kati ffe bwe batulabanga oba nemmami nga tebamanyi nti nayinza okukusabula nze nyina embooko ze zenzijjukira yankuba buno bwe yatuuka okunkuba yankuba buno obulenge buno kano akagumba baakabakubako kaneeno akali wano akazimbye ng'akutta akabaawo yakubaako mukwano ng'alina ne waya eno gye bayita solide ey'amasannyalaze kale tulina dadi yali ava e South Africa najja n'omuggo oba kaali kakira kaaki kaliwe kati kawanvu mukwano yankubako gumu gwa mugaso kuddaka nga nayenjedde nadda yali ava oba na mukyalo kuziika Masaka n'atuukaho okwaliwa nze manyi tadda mu budde obwo neeyongeddeyo halala buno bwe yakuba obutambula yes but she was my friend till now nti ebiseera ebisinga weesanga tambuzza nga nyina omunyumiza kati tubikwate bino ebintu tubiyige tuprotectinga abaana tukibateekemu nabo beprotecting ebitebimugenda nemubiba nenyanga bakoze ensobi naye nga temwabibagamba you don't talk to them tebigenda va mu ggulu bibayingire mu mutwe mu mulimo gwammwe kuba wano olaba abazadde nga wagira nnyo omwana wajja atuzinire era mba neebuuza kimu nti oba we babeeka asobola omugambako kuba nze muno abaana mbalaba nsobola olaba gwe bagambako ne gwe batagambako tekyetaagisa kuba nze mmanyi okugamba jasi oyo ne bamumpaamu wiiki ne bamumpaamu just wiiki yeah so abaana tubaagale naye tumanye what we have to do ekituufu so nze buli wentuukako ku success amagezi gajja nnyo nentandika okutunuulira ate gye tulaga waliwo gwe nalimbuulirira ebigambo byonaga nze tunyumiza ebyo byemugamba nti twala omuntu omukebeza ebyo byemukebezakebeza olikifuna wanidde kyonoonya nti nabaana agamba kati oba okyafa ebyo
wali nofa accident nemugamba it's okay tewali buzibu ate katonda akulekawo era n'otagifa accident nojjanja babiri nga n'okwetta tosobola ngate tebiwona kati tetukola bintu mu nsi era nze bwendaba omuntu yenna akola ebintu nga gakankomeko wano ninza offe enkya oyo sikolagana naye nze nkolagana n'abaloota balina birooto ng'ate tuwakapo n'awa dreams bwe tumala oloota ne tuyimuka tukolerere ku birooto so bwe nkulabamu ekyo nti nja kufa obudde bwonna tongatta mu kufaako nze nkyalina ebyokukola yes omuntu akola ebintu ng'alinga agenda enkya n'otagenda n'obeerawo oli sente nga bwazikoze n'azoonoona nyina omuwala gwe nali mbuulirira era jjaasi era yanyiiga nnyo yampulira nga njogera nabo bonna abamu nga tebali uganda yankubira nga alina byayagala nkolere maama we naŋŋamba shifa sente zange zonna mbadde nziwa musajja boyfriend yazinterekera naye bye twagala okukolera maama kati yiyo omusajja ono bwe tujjayo catlist emitwalo 5 okolere maama kino ne kino nga bujja batambula bulungi akoze omwaka gumu n'ekitundu omusajja sente yaziina naŋŋamba shifa ndi mugamba takwata naye munkubirireko nankubira omusajja mugaalisaliro salaamu aleikum gyebale kusebo mune babadde baŋŋambye nkukubire ku nsonga bweziti oba ogende ku whatsapp bakunnyonnyole naŋŋamba nga sinagenda ku whatsapp nsonga kintu aye twagale mune emitwalo 5 agenda zikozesa ki nti kati omuwala yaŋŋamba tomugamba nti tugenda kukolera mami surprise naye mulimbe nti mwampola mulina sente ze mwampola waliyo looni kati ate nabyo ng'abyogeraga kati tufudde ajagamba te bazikuwolera ki bakukolera ki kuba ebibyo byonna yakola ki mukwano omusajja bwe namusaba 5 tukwasaganye ensonga bambi zamukadde kati okuva omwana we yagenda zezo omukadde zagenda okuba ng'aliddeko ko omuwala talina mwana sente zigenda wa mwami naye nga mukadde zeezo ezigenda okuba nga zetufunyeeko tumukolereyo ka surprise maama yali n'ayidi omusajja n'agamba kiki muwa muwola biki sente ayagala zoonoonera mu biki konze ssebo tombuuza bingi genda ku whatsapp oyogere n'omukyala nga saga ate kunnyonnyola bingi ankazaakaza ku mitwalo 5 ng'aterese sente za mwaka gumu n'ekitundu omuwala nga buli mwezi afissaawo 8 mu oba 5 oba 8 kati omuwala ng'ayogera n'omusajja amusaba 5 maama batabuka omuwala agenda okuddamu okumpa audios bye beevumye omuwala n'andagira ddala obufumbo buweddewo eyombwa nange ne mugamba omanyi tandika bupyokole n'okuguliriza nga temunanenya musajja eyombwa eyo ngiwonye osanga shifa n'okujja gy'oli katonda yansindise tugiwone ogubbi ogwo kati shifa oba ate nkole nti oba tulinda omwezi ogujja surprisinge maama kati ne mugamba omanyi kati sokoleko ekya surprise weerowooze like webakeme olabe ekyo bwe kyayita mukwano wayita ennaku 3 ngenda mugamba hawaidia byagenze bitya mweterezezza n'agamba shifa munembi tunuddemu after all gwe njagala ku mutima siina kyakkola n'omwezi ogujja ngenda gumuwa era namugamba bebi muwe ne tipu zonna zimuwe n'agamba yera nja zimuwa iye nja zimuwa zonna shifa kuba netunuddemu ng'obuvumu obumutasi buyina ne mugamba itizoke mwagale nnyo omusajja bw'atyo tasangika mwana gwe nti ye shifa ate n'ekirala mulaba ng'ajja kuba musajja ajja okunzimba alabirira bulungi n'abaana be ababe ab'omusajja ababe engeri gy'abyagala n'abiteeka ku sitetasi ebyana kati naye kukyajja okukola ku bibye kati abo abaana nabavaako waliwo ajja gyendi ne mugamba ne ŋŋamba itizoke sooka otomere babbeeyo emyaka 2 oddeyo okole bupya nga bw'ajja okuyiga kati oyo naye yooyo yerowooza ennaku 2 n'agaba omusajja mwagala ne waaba ziri yazirya kamwongere azirye kasita yagenda okwempasa oyo namusanga e Dubai gwe balaganga kalina z'abandi nga bazidownloadinze ku Google so kati obulamu bwebwo abantu abamu osoomulaba ng'alinnya mu muliro naye noga itizoke kajjeyo akagere kannaswe kasita tafudde ajja kutereera kati
kyekyo obulamu bwe butambula tutryinge tetugivinga up ku baana naddala ab'obuwala. Ab'obulenzi nabo tubabuulirire, nnemera nnyo ku bawala kuba babagamba olumu be bagamba. Kati gye bakoma bo gaana kitaasa bali oba omuntu osobola omukuumira awo. You can even friend zone someone. Nga tu friend zoninga ate kambagambeyo omanyi abaana bano kati I'm sorry gwe gwe tuyinawo mu age enyuma togamba shifa yabeeredde kiteyansiima no age just nawe oli mu age eno just nawe ali mu age yono baby waffe kati osobola okwetunuulira mu myaka gyo n'ogamba kati shifa bo tebalina babagambako fa abaliko nga bwe babikugamba bwe babiŋŋamba. Kati ate nkubuulire omulenzi asoma naawe asobola okubigamba nze ali mu age yo naawe n'abikugamba. Ne baana abakadde ba sugar daddy agamba buli myaka. Kati ate nze bagamba n'abasingako wendi n'abansinga ne bamaama baffe bakyabagamba. Kati abo be basajja okitegedde agamba gwe era asobola okuvaako bo buli budde baba balina kye babala wakiri agamba gwe naga kano ke kabebi kanga kajjo ziryako kati ale n'afunayo n'atuusa okuzaala naga kati kino ate kijja kundabirira nzijeyo nsanyusa oli kati ate olya amuwa ayinza n'okukumaliza akuwangudde yatutte n'omusajja okitegedde. Kati bw'ajjanga n'abikugamba kimanye nti era bw'abigamba abalala bw'abiga omukyala yenna teri mukyala beauty lies in the hands of the beholder. Okitegedde buli omu alina omulungi w'omuntu kyobola nze oli bwakera nagamba oli kibi mugamba siri mulungi wo nyina gyendi omulungi gyendi ndi mulungi wa muntu sigenda lungiira nsi yonna kuba si nsi yonna nti enaawasanze sirina wabbassa. Kati gw'olungiyidde gwe ate era akeera nange ne mulungiira ate era n'omulala n'amulungiira ate buli budde babala era buli gwafuna balina kyamubalako. Bo ebibalo byabwe ebimu nga tebikwatagana ng'ebimu tebikwatagana. Nze nawulirako omusajja omugagga omukulu around 55 owuninga zaakedi nandyogedde n'erinnya ly'ekizimbe ekimu naye sigenda kyogera nga mukimanyi nga muntunuulidde nnyo. Omusajja yakeera ng'atudde ne banne in a very responsible place nga bambadde amasuuti n'agamba banne buli kika kya mukazi nkirina. Nyina obwana bwa yunivasite, nyina bamaama b'abaana mu makaana, ayina bamaama b'abaana bali mu maka ebikuli abali buziga abali wa buli omu ayimiridde mu maka gye bali. N'agamba munda bampulira neegomba okufuna ku kikazi nga kubi nga ne feesi ngukoleko emikolo nga ne feesi njibise saagala gitunulako nga ngusabise feesi oba nga gulalu ng'ate guwunyirira nga bagunondedde ku street. He owns arcades. Nava mu ntebe gyenayituddemu nentuula mu ttaka nti omuntu akeera n'okkeera nga mugagga muvundu afunye buli kiraasi nga n'abazungu abafunyeko nagamba njagala banfunira ate kati ku kiralu ekiri ku kkuba ekisaba mu mpeeyo 10 bakindeetere. Kati those are people we deal with. We love them. Tetubajajinga nti bonna we bali naye omuntu bwajjajeyo lisooka kulowooza bibi. If someone approaches you sooka olowooze ku musajja ow'ekitiibwa bw'atyo nti atuuka n'okugamba mundeetere ku kiralu ekitanaaba. Okitegedde bw'omala okirowooza weewe value gwe kennyini weewe value weetegeere. Ne mmala mbagamba emu kwakeedize muyinza n'otya kyama ku byama kwesiba. Okitegeera naye nze kati ebyo wekijja mu mbeera nga wendi nga nzirayo ŋŋamba nti ne leero nnyina kyensomye. Okitegeera omusajja omukulu alina ekyokufiirwa atya n'amawulire nga he has a lot to lose. Onfuna? Yes. So ebimu twekolerere. Nze waliwo akalala so omanyi bw'otuuka mu industry obuzibu bwe nnina mujja bonaabona nnyo nange kuba ndiirinze n'abantu buli kilaasi nti kati nyojja kuntuma abasawo nga mbayina
kitegeeza nayitirako mu malwaliro manye ekiriyo waliwo yagamba kakazi kakadde kayitiddeeyo yonna yonna otuuka ku myaka gye batugamba tebigatta obuzibu nategeeranga mangu nga buli kifo wentuuka like oyanguwa ate bwe nasomera obusawo era bwe nasomeranga n'ebya firimu abaalinga ku Uganda Federation of Movie Industry so omanye okuba ng'osoma obusawo ate ng'osoma ne movie n'ofuna certificate bbiri mulundi gumu yes naye nga ebya movie mami tabimanyi ebyo mbikola neekweka bane tweyanza mu mbejja tuwa ku ssente tene tujja zisaba yes so tweyanza nnyo mu mbejja gwe kati you're dealing with a person abeddeko mu ddwaliro with a person eyaliko mu movie industry doesn't matter namalayo kaseera kinti ne bwe guba mwaka tugeze mbaawo byenjize you're dealing with a person eyalinaanako ku bayimbi onfuna and you're dealing with a person abeddeko mu busuubuzi buli kimu kirina essomo lyakyo kati bw'obigatta bwoti okitegedde nemba nga kilaasi zonna mbeddeyo ba high high ba middle ba ghetto byonna mbimanyi kyova olaba olumu omuntu ajje bwati ayogera sentensi bbiri n'omanya biki byagenda onyumya naawe the next 3 hours n'okyuzingira naawe ya Angelina ai olabye abantu abanyumirwa bye tusomesa nga bakimanyi tunoonya ne seminti emitwalo 22 yes wandiika emitwalo 10 gya projekiti etaano fojejja enoka emitwalo 5 jjajja enoka omutwalo mafuta ga shifa kati waliwo n'omulala abamuyita jeni yawadde vice emitwalo 10 wow thank you Jane emitwalo 10 gya vice kika bamuwadde ku mafuta byensomesa babisiimye yes mbuziva wa smiles smiles hi smiles mutegedde wano kati banewuuno yazze agambye eyo smiles zizino nedda ogisomye bubi haldia absent emitwalo 22,15 n'agamba emitwalo 10 for project emitwalo 5 jjajja enoka emitwalo 6 shifa mafuta omutwalo gwa jas n'amala n'ateekako yozi smiles oyo buli wajja tusimayiringa bannayo buli wajja tusimayiringa yes so tetugenda kukoma bino nti shifa yaliko eddundu n'atuwa ettaka ne twambala engoye ne tulya emmere njagala tujjukira ebigambo bino our road to success kinvolovingamu ebintu bingi ontegedde so the road to success starts now the moment nga bakuzadde n'otandika otegeera kati back to our daughter I think olaba class gy'olimu by class gy'olimu n'emyaka gy'olina nina gereza ku mamange because ngereza nnyo ku bantu sijja mubuuza myaka mwana wa buwala tetujajjamu myaka but kugyayina bwe nyongerako emyaka ng'ena ku 6 by that age mamange yali amaze ozaala abaana 6 era abamu twesingako myezi mwaka nga amaze ozaala abaana 6 ng'ayinako ne ba step awo balabirira nga 3 ababiri yabasanga mu bufumbo omu ne bamumuleetera awo ontegedde so kirungi tuzaale twale but would you choose that path will you be lucky mwaba abaana bo muveemu shifa nga naawe wafunamu ku shifa ne Ibra Kamulegeya nga mu baana bo mulimu Mr. Ibra Hypex Studios omukisa oba onaagufuna
so kitegeeza nti ffe abasobola ate okyavoidinga tuzaala ab'ensonga kati mube ensonga bano ate muvaayo abajja ne bakwata ku balala naye ate sigenda bakwatako nga creating awareness okitegedde nze sijja kujja nkuwa emmere leero n'enkya ate nneme kuyigiriza bye bayigga emmere ontegedde yes nze ebimu manyi okuba n'olulimi olulangira tugeze I have a friend twali tulina etumuvinga not in Uganda somewhere nenkyama neŋŋamba obugatto obwo mbwagadde nembwegulira bwe namala nendaba obugatto nemugamba nawe mbugulidde bwe namala obumugulira naŋŋamba shifa nkoleraako choice kino nkyagala nekiri nemugamba excuse me my love sigenda kumanya bwe nnoonya ssente ate nkuyigirize ne kyoyagala you're straining my head ogwo gwadde gwakunoonya ssente okwambala kuko n'okukola choice yes ekyo kinyombyera nejjasa atuddaawo kwekeera nze njagala ojja oŋŋambe lisiti bye tugenda okugula biibino nkiyombera natamya lwaki nkiyombera oba tunaalya ki tombuuza kyonaalya ne straining okulowooza ku kyonaalya noonye ne ssente z'ogenda okulya kati omuntu bw'okiwulira owulira shifa alangira but it's the truth kitegeeza bw'oba tonnamanya kyogenda lyenjala tennakuluma tonsumbuwa bw'enaakuluma ojja mmanyi kyova olaba nze bwe mba nnoonya ssente njoyeza ku balala mwe muyoye kati nange neegombe ŋŋambe kituufu omufumba fiishi nange naalyako because my head omutwe gwange gulimu bingi okitegedde kati nabaabo nzize nnyomba nabo junior watujoyiningidde guys akasese I've quarreled with them nga nvuga olugendo for 1 hour ate nze oba oyagala nnyombe nga tebiggwa ndaga nti byenkugamba tobitegeera naye bwondaga nti obitegedde mangu nja sirika tukuba olwali olulala I was showering get ready tujje emmotoka neefa what they did typing hello mami the car doesn't move tusuubiriza kino ne kiri era ngambye Isaac like seriously nyino temundaga nti ize omwana omuwala ali waggulu it doesn't matter your mom but oli musajja I want to feel tulina ku balenzi mu nnyumba yimukirawo ŋŋamba bwoti nfulumya geeti kuleeta makanika akebere emmotoka nze eri gyendi sirinaayo galagi mu kisenge ate ndi kwetegeka ne message otaddeko yazze dda sigiraba ndi kunaaba kati we nalabira message ate iwe njirabidde tutuuse obudde nze nfulumye kusimbula kati ate olwo lwendaba message emmotoka yafudde ate nembagamba lwaki mwefuula mbu tuloota nammwe ebinene ng'ate obwongo bwammwe bumpi buti kati tubiveemu ebyokuloota ebinene because sigenda biroota nzekka ate sigenda bikola nzekka kuba nkeera nenkulaga nti buli anninaanya oli wansonga kati kiregera oba wansonga kyekitegeeza gindage tosaana kupulaninga nze kale nja kuleeta ezikanika ninze baŋŋambe bati oba wafulumye dda kebeera is it battery baŋŋambye simanyi akaswiki kano tekagendamu genda ku shere eri wali ginoonye leeta kale kolako ebisooka nga bwe bagamba nti omuntu ateekinze first aid nti omuntu baneeka munguluza agudde tumuwujjeko anywe ku mazzi okitegeera ebisigadde tutandikiraawo naye neka first aid n'otapulaninga wadde akasookerwako okifuna for example tuba tusoma obusawo ebisookera ddala tusandika ne nursing nursing ethics like ebisookerwako kati naawe wetuba otuula mu motoka lunaku n'olatta jasi n'enkuvuga ebisookerwako bimanya gananakubigambe tukire wabbaka anti ye yeewoza tasemba nakyo alina kyagenda oleetaawo baako kyolowooza jasi olina kontakiti yowa battery mu pulaninge kati nze obudde obwo ndi kulowooza amafuta aganatuusa eddundu tuyitire ewa sharifa alina engoye zatekedde ba milicent like bingi gye tulaga tunafuna kasente naye poloti byo naye oba mbikomye wano bwe tuyingira ekyozimba banaazimba okitegeera kati ate ngatteko n'okulowooleza mbu obutungulu tebuliwo mbone kati mami tetulina okitegeera ebyo kati byebyo ebintu either that's why twagala nnyo okulinaana abatutegeera abatakutegeera bajja kunyiigira nnyo aloba oyogera bubi abantu abamu baagala bazinga emikono tayiiya tapulaninga takureatinga gwe bwojjayo bw'omuwa banyina okukulaga gye zijja nti birimu ebirowoozo birimu kubanga eri kingdom obwakabaka busobola okubeera ne kabaka
naye tebusobola kulwaningibwa kabaka yekka wabaawo be bayita baani bambowa baki okitegeera kati bw'oba teweefunziza kifo kubeera yes obwakabaka bukuganye ne bino funa kyoweefunza oga tugaziyo obwongo ffenna nno mbawa ekizampo zino naye nga ffenna wano we tutudde ffenna buli omu ku paatiyo ku kilaasiyo mu lugendo lwo you can be that person yes noweesiba ewantu tulina anakubagaggalaga omugagga oyo nti onneetaaga sirina ssente naye onneetaaga like omuntu afune reason lwaki akukuuma mu bulamu omuntu afune reason in school gutunoonya ate balemereddwa ate woogenda nze kyandeetera n'okuba nga nalina emikwano abansinga classes nze era mikwano gyange bwe twesanga abasinga bakulu ku nze nabanga mwesitu buuliza ddala kuva kwa Peerways bw'ogenda okwa Peerways ekazo erisomero lyakubanga ennyo bandi bamba red and white nayitirayokko bonna asanga nti nali mu S2 nga mikwano gyange bameha Joan kwali okayiza nobanda batatya Missing Life bali mu senior 3 senior 4 Dr. Moza ali mu America yali wa senior 4 nga nva mu S2 nengenda nyumye n'aba S4 ekitegeera kati nabanga n'emikwano bimu abansingako because mba njagala wasinga sometimes olusinga for many reasons like ate osangira mikwano gyange egimu kati bwe mbanga mbaza oba byakulya balina kasente abaana babanga batanzania abo abava ne bajja e Uganda naye nabasomesanga oluzungu lwali lubasumbuwa abatanzania kati kaswahili akatono kennyinamu banjigirizanga oluswahili ne mbayigiriza oluzungu era kwali nyina mukwano gwange ali Mombasa bamuyita Kerry Abdukadir oyo kyannenyumirizamu namusomesa oluzungu atera okundaba ofaani wange abeera mbeera buli budde Shifa come with the team Shifa to Mombasa nze mikwano nze mbamba wakyemwagala literature student a literature student yes I was a literature student obusawo nabusomera mami yeah but I was a literature student kati yeah byali bubwe kyobola basibukola byali bibye mukwano tagamba mbu namusala mubuuze ne bwomusanga Millicent oyina enamba yemukubire lwaki hope yasoma obusawo byali bibye nga biyamba ye ndozanyumye mbanne nti omwana wange musawo okitegedde kyobola banali mu busawo nga nkola shift kiro ku busawo emisana mbeeri nga nsoma firimu ku Uganda Federation of Movie Industry abaaliyo bakimanyi Serunkuuma Bossa Bandera omwami omulala yafa Latif Lutaya Ahmed Rubowa was there Muzeyi Rubowa yasin till now my dad nedda waliwo omwami omulala eyafa yalina ekiwala tayazanyanga nnyo ne Bossa Kaggwa Philip oba Kaggwa Ramadhan he died ate oyo twalinawo akagandaganda akatonotono so he died may her soul rest in peace bwemubuuza Mutebi Faluuku ndi mwana eyo bwebuuza omukyala Allen Kakooza yeyajjanga awo nga ye star kati nga balina kiri ekina Uganda ekyatambula ennyo abakyala baagala kibiki yes kati nga mbeera nabo that family kati ebyo namami tabimanyi nga nafayima mami tomugamba kafayima banamunyizaaki nakolako olugambo naga hope tabeerawo wano abeera mu balenzi kumbe nga mba nkukuta kugenda nfune ka certificate kati mami yalaba mala bino ate ne muyita ku National Theatre nga bantikkira ebya firimu certificate ezo yes era yambuuzanga naye engeri gyoweestressinga mu kukola kino kintu kiki so nava buto nga ndi bwenti bujabujabu so namuyita ku National Theatre agenda owulya mu kumuyita nyambadde bulungi enkofiira basoma amannya nti bampita nvaayo yes naye nga banyiiga Fayima yanyiiga nandoopa mami n'akaaba nakukola ki nga sina mugamba nti ndi mu biki wabimanyira agenda bisazaamu nga siggusizza bati nali nabo abo bonna bangi nnyo abaana bali bakulya ddala obulungi nyani mukwano gwange Tracy yabeerawo muyenga twazanya naye kafirimu kande kansome ages just a number nako kalungi mukawa abaana nakazanya ne Muzeyi Rubowa ages just a number yes akaana k'essomero akaali kasoma nekafuna sugar daddy
so eyo movie I acted as Rita abantu bagimanyi nja baleeterako kopi abaana bagirabe it's good for them. Yes, so that has been my journey. I acted that movie at the age of 17. Yeah. Firimu netunda muzaibu wanafuna endorsement nakuba obulango bwa mobile money waliwo billboards ezo bamuteekamu ng'alinye bwati mu kisimu aweereza ssente ne tugenda firimu bagitwala mu kisaakaatira n'abagereka ne batuyita cross generational sex Esther at 18 years nga movie etunda bwetyo kati njagala mbibalage seesoma but you can resist ebikemo because I was already exposed at a very young age nga bonna tubalaba weebali okitegeera naye nga twagendawo bayigirako si taking advantage of us tetwabeeranga n'oyo omwami Hussein Kagolo HK Movie Industry bonna eyo so that bwe lubadde olugendo lwange me growing up mbadde busy kid omanyi omwana ali busy yes nga bwe ninaana mami n'omutwe gusa omumuluma nga njogera lwe nakyadde nfukamira bwe nti ali ku buliri nfukamidde wansi ne neesigama bwe nti nga musula mutunula nabafuukira ekizibu ne mbanyumiza n'endaapinga nga bo bazzaayo emboozi gye yatandikire tebagijjukira nga nnyumya ne mbagaa kino ndoota kino nsuubira kino mpulaani nga pulaani ze nnina kati I'm talking about a kid be batwala erugogo okulambula nga mikwano gyange bali kwegulira Rolex bagenda mu Byesulo nze ne ngenda namuza amamotoka ne zijja kuuzi twagenda okuddayo batuzayo biki bye mulabye nga mbabuli amabeeyi ga mmotoka zino zijja kuuza ezo bathtub okitegedde olwo ndi mwezi tukwapy hours ya nga nze ndikulamuza ebyo ndikozesa neze ngamba nabye emmotoka ninoba nga eri ku ssente bweziti anyway naye nga afunye kyafunyeemu akifune mu ssomero tubaamu bangi naye ayiga atayiga era siteeka but we try but girls njagala okeere oyimirire bwoti kino omuzengu yina jasi naye alina abaana ba bamuyita ssenga bwe nabalinaanako bwe nti nga bakyansuuta banange shifa tukuba obufaananyi we love you nabazza mu bba bawulirira nti obulwadde gye buli n'omuto bumukwata yammanyi twagenda ewaabwe eggomba nenkola akasomero k'abaana abawala awo mu ddakiika nentandika obbabuulirira like simanyi lwaki kijja but I know that journey olugendo si lwangu mubaamu okwerekereza kungi so discipline is the key kinvolvinga binene ku success ne bw'osoma n'oba mugezi nnyo nga gwe buli w'olaga ogamba I have my books waffe tubasanzeeko I have my books naye nga basaba ffe emirimu abatalina books I have my books shifa kati yes oli naalaba nga ogwo wadde jasi ye PA onaga shifa kati bwompa obwa PA n'abikugamba na mu luzungu nnyo olungi olusinga olulo so tutunuulira discipline kitegeeza nti discipline eyambako naffe tulina ebifo wetutuuse si byonna nti wetutuuse twabisoma for example nze sisomangako kukola ku TV wemba nasoma movie saasoma ate mawulire kubeera presenter but okimanyi nti nabyo babisoma ate okimanyi era waliyo ababisoma nga talina na chance etuukayo okitegeera kitegeeza nti byosoma bisome but ne discipline ebaako weekutuusa yes omuntu n'asanyukira mpisa zo na mbeera zo naga omwana ono kamuhayaring kati wakuhayaringa ng'olinamu ne ka education kiyitirira ng'olinamu ne kana akamanya nti ekyo tokyerabira oludde kyegamba want to be this nkituukako ntya nti nina kuba healthy nga ndi mulamu nga bwebukya bwonna like and you can have any man munsi yenna wakabi yenna gw'olowoozaako bw'oba obulamu bw'obukuumye kuba oli ajja kujjanga wakabi bimalayo abaana bangi tubalabye n'agamba shifa omanyi nafunye omusajja w'ebirooto byange nga kunkebera waliwo omuwala eyajja gyendi yalaba sitoole ya ttendo nekinnumiriza boyfriend nakabeera naye emirundi 3 naye nafuna obulwadde nga boyfriend ava ekkata n'amusanga naye naŋŋamba bulijjo buli waddayo neeraliikiriranga ŋŋamba oba banaamukola medical naŋŋamba nti wansiiga okitegeera nti oba banaamukola medical naye mbu nga takirabawo kati nankubira naŋŋamba shifa omanyi nti omusajja akomawo mwezi gujja kunnyanjula naye ndi mulwadde nange nagamba kambeere naye yes
mbunga buli waddayo ne oba bamukola medical kati naye eraliikirira ekyo ne bagaa nti waddayo oba okurenewinga contract bakukola medical okitegeera kati mu kumukola medical eyo kati ono Uganda aba ku bunkenke ng'alinda kimu oba anaŋŋamba leero medical agigudde kuba beera nange mwenonera ku airport tubeera ffenna kati wulira obunkenke bw'obaako ofunye omusajja gulya nti wa birooto byo naye ng'omanyi yabufuna atya bazadde be oba yaŋŋamba simanya yajjawe nateete oba atunda migaati bazadde be yeefunira boyfriend bazadde be ne bamumulemesa ne bamukako omusajja omulala kati gwe bamukako omusajja namukwasa obulwadde ng'agamba nakyawa famire yange nekyawa buli muntu nabavaako be bandeetera embeera eno nenjaga okudda ewa boyfriend nga yawasaddanga n'obulwadde nabufuna kati naye naafuna ono ow'ekkatanga oba naye mumusiige yamanyi but zino interview zetukola mu byokusaaga bwe yagiraba bwati n'agamba kyenkola si kituufu olaba omwana omuto ttenda avuddeyo n'agamba tayagala siiga bantu n'agamba kifo manyi omusajja ajja mwezi gujja tukyale tukole n'okwanjula mbyagala saagala bifiirwa nange ekitiibwa ewaka nkyagala kyokka ebbanga lyabaddeyo taŋŋambangako nti namusiiga ate tubedde naye ebbanga ddene tugenda mu myaka 4 oli baakamukola oba medical meka oba okitegeera kannaŋŋamba nkole ntya nange byannemerera akulaza essanyu lyagendamu alyagala nnyo n'omusajja tamugambangako nti bankebedde nnyina kati nga ŋŋamba shifa ate nange emikolo njagala kuba nange ye chansi yange kati omuwa magezi ki mwami gadi omuwa magezi ki akulaza eno chansi ye yabonaabona dda nampereza ebifaananyi anyirira. She is very pretty and very beautiful. Emikola ajagala ate awulira akwatiddwako kimulumiriza n'agamba era mbadde ku bunkenke nga nninda oba lwe tulizaala omusajja ali ba Uganda nga mmanyi awo bali mu kufuna olubuto we bali ŋŋambira nti bakebera omusaayi okitegeera omuwa magezi ki amugambe ekituufu asobola okubeera n'omusajja oli nga era ng'onawo nga talina tebazaala andi kisi buli omu alina alaavuye oyusanga omusajja nga tagafuirwa mukyala we munnange agulira eryo nga bamaze oddigamba agulira eryo eki era leki awo tebeerawo uliamiriseganaguze bawe mulavuye ya amusigalako awo tebeerawo omuntu asooka neyesikaawo kati omusajja agenda bifiiramu kati omusajja agenda kufiira bweri lwakuba simanyize nalimugambye oba osooka kugamba musajja nti soke tugende ku musaayi bw'osanga mulamu oba n'omugamba naŋŋamba shifa neekakasa ndi shuwa mwejjira ku airport si mwenzi era wabufuna nze abaabumusiize nange nenfrizinga bwenti asooka amutwaleyo amutandikireeyo tugende ku musaayi kyokka omusajja buli wadda naye kati naye musajja mu nsonyiwe naye gumusinga lwaki ye teyeetuma ku mutima kugenda n'akebera omuwala lwaki naye atuuka alyokke lwaki atuuka alyokke bakebeza maaso anti ffe munnange kati naye kyonna kyaba aguddeko aba yakola price ye buli price buli kyosiga n'amagoba buli kimu kirina amagoba gaakyo okitegeera so nakimulekera ne mugaa take your time think about it nga bw'olabye n'onkubira kuba olumu tubinyumya nga abantu abamu tebabyagala naye nga bw'obirabye n'onkubira era mmanyi ojja coming up ne right decision genda weebako olowooze tiwutuletadda nga mukunkubira ssimu ya mpaka leero kati nyina omuwala omulala eyanyumiza era bamuyita Maggie she's a friend nina ne shows ezimu nakolangako naye yaŋŋamba ekkolero waliwo omwana w'omugagga ali very beautiful very young ayina etutuliti mweru ali brown naye bazadde be bamuzaala n'obulwadde n'aniiga naga kati nange buli ali nsala maaso kati bw'afuna boyfriend osanga empapula yazitegese ku mmeeza bw'ati naye ani amwekebereza ono Maggie jjukira abasawo abamu tebatusaba ID ng'oneekebeza nti bakakase nti gwe bwe tulaba mu ID eggwazze kati nsobola okugenda nenkola check up ne bambuza amannya gwani nti nze ayina embabazi Millicent
kati Millicent nenkuwa results noziteera ku muntu ku mmeeza era bwe bw'ogenda ewuwe mu apartment ye olaba ekyana kitukula print kitudde wali kyekikwesooka ne kigamba tondwaza gwe nze empapula zange ziizaawo togeza nondwaza nze nondwaza akambe kaakali nkakufumita bino mbibagamba ate mukwane erinnya kuliko lirye nkugambye nze nsobola okugenda ne testinga abasawo abakola nsobola okugamba nze shifa nsobola okugamba yenze nyombi Shadia tonsabye ID mukimanyi wano tebatusaba abagenda okukola tests mukimanyi wameka owakagenda ne bakugamba bring your national ID kitegeeza tebakonfaminze oba bituufu nze Shadia oba si yenze yes kyova olaba tokkiriza muntu akuteeredde awo results mubayaba bwakeera n'alonda eddwaliro nti nze ndironze bwomugabo tuva mu liryo tugende mu liryo bwe tumala nange nnyina eryange tugende mu liryo bwe tulivaamu nange tugende mu lyange abantu abamu bino nti wetubyogera bifuula pasono balowooza tuvumirira balwadde tuli kutaasa the young generation tuleme kwongera kuba eno generation gye tutaasa ate eriyamba gwe abaana bo eno generation yegenda ate obenefitinga abaana baffe kuba nange leero mu kifo wentudde tetwakirootako nti ndibaayo eno siinaayo relative wange okugjako oli omukyala mmanyi eri gye twali tubeera ye bonna eyali neiba waffe eyo nabweru wenasomera kwa Pyawers so siinaako wa luganda wange kuno but simanyi lwaki nti tuli wano there is a reason kati nze bwe mmala okwogera ebigambo ebyo byonna n'ebigamba omuntu nga right now you can still okwesevinga nosigala ng'oli bwoti ne bweba tubadde bamukwana ebiddako sibibaamu kuba mba nayogera unless nga saayogera just mwana muto okay mukama so emboozi eno sigigamba mmwe wekka ne bentambula mu motoka bakimanyi like zibowa emboozi zange tezinyuma teziriimu nnyo kidongo naki zitama tezinyuma sometimes nze nkimanyi kuba nze mbagambye abakulu ne bwe tuba ffe tetwetegeera oba byatusobako but omutima bwe tuba tetugukola mu mutima mubi ku baana tubagambe so we have friends so we have people nosanga munno nga wasoma naye nakugamba nalwala you know like someone you know nakugamba neshifa so yes naina I had a client nga ntera musanga ku airport bwabajja she's somewhere in Europe bwe yabanga ajja Junior ayinza oba amujjukira kwali omuntu avugako emmotoka okuva e Masaka nga tugireeta speed Junior ojjukira nekugaa nyina client bwe nyina like musanga ku airport mba mu shopping engoye zagenda omumala Uganda ebbanga lyonna ng'ayambala kati one day bwe namu shopping ebintu nemusanga ku airport yaŋŋamba shifa keera enkya ojja ondaga ebintu bwe mbyambala olumu engoye zo zirina design eziri complicated ne balukuteera awo tolusobola so I went to her apartment enkeera ng'amaze ova ku airport we bati mbimuwadde naŋŋamba jangu ondage nti kino oyambala oti eno empalo teyakuka blouse bwe kati n'obugatto bwe buti kati ŋŋenda omukyala aba ayambala mu kisenge bwe yamala ampita aŋŋamba shifa jangu by that time nayina nvuze nga simanyi byakwevuga I had a driver naŋŋamba shifa jangu onsibeko kano kaganye bwe yayambalanga nga ajja tumulaba ne mutereeza kati yampita naŋŋamba jangu onsibe kati mba nsiba omukyala aŋŋamba shifa obuntu kati like I saw something very big bwe nasooka okukiraba nga kya black naŋŋamba shifa nanoonya buli ekikola ekijjawo ekintu kino kyagaana konze wagezaako ne bayo oyiro naŋŋamba oyo ate tasobola nga omukyala ampagiridde ebbanga omuntu akuwa ssente ne ziggasa nga like yeddira nankima nga ampita sister omukyala yatuuka naŋŋamba shifa kino kye bayita ekisipi you know that moment ng'omuntu akikusuddeko nti kino kisipi shifa kati toyagala mulaga nti weekanze toyagala mulaga nti like tokirabangako
I don't know, like aina nnyo ekisa like muntu mulu nga nalifa it's okay shifa tulwalanga naaba ekiteesa sajja kyansiiga obulwadde naye ng'ate naye obulwadde nga babumusiigira ku Bulaaya kati ekyo nakyo nensoma nenjiga because we have girls here akugamba nti shifa ekisajja kyange kyavudde mu America tuli mu hotel n'omugamba mwekebeza nagaana shifa mu America teriiyo siriimu shifa mu America teriiyo siriimu teri mulwadde n'omu n'akugamba bw'atyo naye nali ndi kusaasira nnyo omukyalo ono mba like mutima gwange kuba saagala ate mulaga nti bya nnaku kuba ate ye kennyini ampadde amawulire ate yawe neshifa kiri okay like nga ndaba nze mukyala wa kisa to get into that closeness and attachment naye ate ekyasinga omunyeezaako ng'ate mu ddiira ayinayo akalenzi akato buno obwana like boys like bwana keeko kabaake yakanyanjulidde naku airport naŋŋamba n'okuŋŋamba onteeremu buno bunaiti simanya bobita rangeries biki ndeetera nina okungoye okwambaliramu ku bbina nga bw'omanyi buno obwana obuto bw'otambula nako kalina okukulaba nti oli mu shape ng'alina akaana akato kali mu ddiiro ye bbaawe gwandaga. I'm talking about omukyala ali kuyingira 50s, she's around 48 ng'alina akaana 26 years. Buno obwana obukola gym ne bwetega bamami mukitegeera ne bwetega abakyala abakolamu because Millicent ojja kwesanga nga naawe sente zo zikuyisiza sugar mami at a young age nga naye emyaka gyo toli sugar mami but olwentegeerayo ne byoyina nga ofuuse sugar mami. Yes. Kati ng'akalenzi kali wali buno obukomba emimwa non stop bwobwo buweesa obusaati bati akabode obwekuba perfume 8 kali kati mbugatto kanyiga iPhone bakaleetedde kati mutima neebuuza no balina obunyama obwo beni akasaati ne kamukwata wano n'akaweta kaati zitera bakala white ezo bamanyi nti abakyala twaganya abasajja abayonjo kati busaati butera ba mu white ayambadde baseball akubye sneakers baby yaleese ziri engatta emiggo awunya bulungi abakyala n'ekyo kibasuula mu laavu mbuba ne guy yabadde awunya bulungi I couldn't resist him abadde siina nga tolina bwokikola awunya bulungi. So and this is the lady nkyamunyiigidde like kale neneebuuza ono ye yadisikasinzeeko naye bemanyi okitegeera yamundaze like students osomulaba naye yamunonye ku airport nyina muwa bintu bye batule mu motoka kale ekyamuleeteranga okunzirusa emisinde ku airport yabanga tannasisinkana boyfriend amunonye nyina osooka ate eri mukoleko nyina muwa wiigi agiteeke ku mutwe mwateeremu ku bbina abeere ng'alina ebbina kati kale nga ne kati n'agamba ffe tubeere eno ne tukuluusana shifa tuteeteekako kazigo kalungi ebintu ebirungi kati nga nyina omutwalira kawiigi akalungi nyina omutwalira tuteekemu ku bbina akyusiza mu bina abiraawo ku airport mani nze munansonyiwa ndi mukozi wa ssente nzija misinde ebbina ne ndireeta ndi muyiribi ndi supa muyiribi jasinayo ku ssente njagala abantu babakole ki yes mane just kebera abantu bamanyi tunoonya seminti naye buli wenfunako ka success in life emboozi zino nzaagala nnyo Junior Kanyama mbadde manyi be bakanyama ba gym so akasaati kalimu Junior obunze yabumu designing aga brother wange nga manyi okumu designing naye tatuvuma bugoye nti bubi sikena mu designing oba sike kayambadde manyi okumuleetera obwettaki buki obulungi as a boy but mumulabe embeera ze he wouldn't be here singa ali those boys abalinda bamami ku airport teyandibadde wano so mba nkyasaasira omuntu naye neŋŋamba ate kano akalenzi
kaali mu kisuulamu naye ate nenzirayo neŋŋamba naye n'olulenzi luno luli 18 and above. Nze I believe mu nsi muno abasinga the biggest percentage tutera okugwa mu nsobi. Katonda aba yatuleetako abatubuulirira mu makubo gaffe. Yes, nze I've seen so many people abaali bambeddeko okumpi nga yali agenda kugwa mu nsobi lwa kutya ddwaliro kwekebeza. Nga ye agamba nze nvaako ne bwe munsiba emiguwa sigenda. Jjukira tebakifoosinga muntu. Kati goyogerako bwogezi n'apiikingamu. Nagamba mama nze nvaako nnyingirayo ntya. Nze nvaako. Naye nga munnange olw'olumu lwe beevaamu ne bagenda. N'agamba nedda ate ebyuma tebikola. Kifa sisobola bba mulamu bino ebyuma bifu. N'agenda mu malwaliro 15 wakusindikira results. N'agamba neno nagenze n'egindi n'omurekomendinga n'amalwaliro. N'omuntu agendako ku Ebeneza, agendako ku Malcolm, agendako wa. Zonna n'azikusindikira ne yeewulira nga born again, a new born. N'agamba mukwana ffe batugulidde ku nkoko ezo lwakwogera n'abantu. Oli wandeeta enkoko ogiwuute. Naye nga wali wabinyumyanga n'agamba n'okugamba nze ne bwemba ku vidiyo zo nga oleese omuntu mu sitole ebyo saagala kulaba nga alina that fear tayagala. Okitegedde naye nga mujjuka emboozi gye yavudde abadde batufoosinga Shaddy okuyingirawa. Kati njagala naye omuntu yenna ayingirayo ng'amanyi shifa endowooza ye. Saagala muntu yenna kufuna nsobi bagambe gundi yawa gundi n'akonekitinga gundi. Muntegeera nedda. So ne tumanya nti omuntu sesaseri bwetu tumwagala as our friend like but sibyagala sibikola. Naffe tugamba simanyi bwe nyinza kibagamba but obulamu buno bunyuma batubuulirira. Tofaayo bwe bunajja ojja mmira eddagala ojjavaawo yesu obaawo. Naye eri empeke nagirabako. Komenti zibasesa. Munambeko emu ndimanyi tebabyagala. Waliwo agambye bakugyeko akaziira toyaseebyamba byejjesi. Ekyo kiggwe bagambye. Bakugyeko akaziira toyaseebyamba byejjesi. Omulala amuzeekula. Obadde osekera bbira ne batwala ku airport. Ya omukyalo oyo namaliriza musaasidde kitono. Kuba ate ndaba akyalina obwana. Ate naye akulaga alina osanyuka akozeemu ku kasente ke akaleetedde essimu. Kati ekyo nga bw'orespectinga client wo ne sikimubuuza nti kati ate ono ye oba osusse woolina okukoma. So kati fe tuba n'abaffe my son Isaac knows mugamba nti sirimu gyali. Mumugamba oyo omwana he knows akimanyi. Nze kati ffenna tubagambe tucreating awareness. Ali mbeera katwe mu 2009 kati nga olwo ab'okwekebeza okukolewo awo munali kati tugenda otwekebeza naye waliwo omuwala yajja neyeekebeza nagamba nansi namugamba nno ndi mulwadde naye nyina ekirenzi kyagala kumpasa naye bwe kitegeera nti ndi mulwadde tagenda kumpasa nagamba ngenda kwa emitwalo egi teekako nti ndi negative yazimuwanziraba nengamba namuteerako negative nengamba kakati ono agenda kutta mulenzi mulamu nengamba bannange ati tuddayo eri kati awo wobeerera nga kali kembagambye wobeerera nga wakayigako kana akagamba nti nze mpa results zo bwe tumala tugende wamu. Yes. Kati nze nasanga omuntu na recommending ekifo ekiki ne tugendayo. Bwe twatuukayo mu bitundu ewatava masannyalaze. It's hard amasannyalaze okugenda eyo side ze Nakasero. Nzanze nga kyankalana ne gavaako. Omanyi bayinja ekibaka bajjako bati omusaayi omusannyalaze ne gafa. Awo wokka we tutudde ne gafa. Yes, wokka tegagenze walala otunula mu ddinisa waba wonna waaka. Yes. Tewaliwo balwadde balala just wali ali ku reception ne dokita omu yamala mukubira ssimu. Bwe yamala amasannyalaze bwe gavaako ne bakebera
ne tumulinda ne yeetooloola najja n'agamba waaw mwebale kwekuuma naye tetusobola kuprintinga results mugende enjoy yourself bwe yamala nemuga tebatuwadde na results oli n'agamba ofa bipappulo oba ofa bulamu yava mu mbeera bw'okolerera kuba na bipappula olina abalala abadde bakutwala okukebeza ngaoyagala obibaweereze obagambe nti newammwe nzija ndi mulamu bwe namaliza ne mugamba you know what mbadde nsaba itsoke bano batuufu nnyo eddwaliro lya bbeeyi lino lirina ewwale simanya oba kolola eyo mbanene yes nemala nemugamba nange nyinawo ewange nawo tugendewo naganze nyina alaje tebanfumita mirundi sisobola kujajamya nti omusaayi kunfumitafumita kati ng'obwongo bwantumye dda ebintu bingi ne bwe yanimpadde results nga amasanyalaze gavuddeko obwongo nali manyizo bajja zituwa bati obwongo bwantuma ne buŋŋamba nti dokita ali mu ddiiru asobola okwekuba oba akayiso kuba waliwo abamu ng'ogamba mututeeraawo butambule nga tulaba kati basobola ogajjako sinsi nemeddeko mbu tuteeraawo butambule neyejjako n'ateekako ogugwe ekyo nakyo kisoboka okitegeera yes kuba baali bamumanyi gyagenda wakitiibwa wa buvunaanyizibwa agendamu ebyo ebifeeya ayina nemutusimanya biki ebyo bye beeyita bati nange mba mu kitiibwa kyange nebeera mu kikyo yamaliriza agamba nze sisobola mpisaawo emyezi emirala ena okuddamu okunfumita nyina alaje alaje nali sigimanyangako n'ekirala muteboonoona batyo omusaayi negimanyako olwo kati eyo emboozi teggwayo tujja ginyumyangako mpola tubeere nga tusobola oyiga yabaagala okuyiga but tugezeeko okutaasa ate n'abalina tubabuulirire bekwate bulungi eggwanga litunyumire babeewo kati nga bwe tuli wano tuguze ettaka abantu kati mwe tekibanyumira kuba nti ekabaale twali ffenna ne tujja mu mbaga ne tubeera ffenna tuli ku sakisesi y'ettaka kyonna kyetooloolera wa nti tusaba bulamu ebira byonna tubikola ne tugamba mukama tuwe obulamu kati kyandibadde kitya nga tuli wano tugabambi gundi yandibadde wano n'alabako nga tutuuse ku kino nga yateekamu effort era manyi osanga mikwano gyange kati nasanze kakwano kange kati I've been going to Dubai so many times nga sifuna chance ekalaba that ka brown one my childhood friend era bwe nasanze Tina mirimo gye namugenda ne Tina okwekuuma kirungi kati tuli kunyumya ku biboozi like nga buli mboozi gye tuleeta tuseka ne muga Tina jjukira twalyanga eka ne tumala ne tujja newammwe ne tulyanga tuli waggulu mu ddeeka nga tugyewulira you know kati onaabinyumya atya n'omuntu ne bwe naaba nyina emboozi ez'essanyu njazisigaza because I've met my friend ali so sad lwaki nze mulaga ndi musanyufu kati weesanga Tina yamperekeranga tugenze mu shopping tulaze wano ali happy ayagala kati ojagenda na muntu ebyo mu maduuka ng'omulaga o shopping oyagala akawooka n'oweyisooti nga ye alina ennaku ye ku ki yes kati n'omulimu gwakola teyandigufunye nga tali okay okitegeera naye nga naffe tayimu eyo eba yaliwo ey'okukola ku ddalu ate chances zituuka ne ziggwayo mu bintu bino kyekyo oli mukwano gwange gwegambye yatyanga okwekebera yagenda neyeekebera era olwekebera yagamba kati chansi za katonda onkuukuuma ziweddeyo wenkolera ensobi endala mba sikyalina kyakukola kikwenenya kuba kati gwe wajja n'oŋŋamba ne tugira bwe tuti ne bwe tuti so ebintu bingi success tuginoonya ne sente tuzinoonya ne tunoonya sente nga tunaazeeyagaliramu si kumaliza nga byotobedde emyaka for the rest of your life you've been struggling for something otuuke ng'olina ate health conditions sirimu yekka ebintu ebirala bingi sukaali fe tubeerawo ntubuulira abantu nti nze munnange gw'olaba wano nakendeeza soda simunywerako ddala for 2 years naye oli naayaayaana shifa osala otya wait naye nga bonna abimugamba tabyagala oli n'omugamba nti munnange kati ina mukwano gwange like ebbanga lyonna bwe mulina naye aba akolola nemugamba munne nakola research ku kifuba kyo ne baŋŋamba kubanga shes emunyankole obulamu bwe bwonna talya mmere mutali muzigo na ishabwe
without ishabwe muzigo she can't eat. Then yanywa amata aganywa mu mabisi n'aganywa mu gannyogoga n'aganywa mu chai n'aganywa mu bongo nga bamikisinzeemu obusera munene bwati era bw'aba ayita ewantu kati ebikale n'obijjawo obunene nabo bujja ne health conditions. Okay, ne muga munene research nze ng'okukololako okutawona mwaka ku mwaka amata gakireeta tokimanyi era obamanya abantu beewamwe nti batera olumu okukolola ennyo. Yes, mune bwe namala okukola research nenkimugamba yagamba maama shikanze n'amata nonzijja ku mata sisobola. Kati bwe balimpita nga ekifuba kyo bikoze bitya ku bitanda sirina budde bujja naye nja bagamba bane nnyinawe 10 mugatteko onyiige kubanga mba nayogera n'enfuuka omusiru. Kati bingi si sirimu yekka bingi ebirala bye twewala okussa obubi bye tulya okubukako ku muguwa okukola ku exercise n'oddukaddukako abantu abamu okwegattako n'emirimu gy'ewakano bintu bingi byonna biri part of kweyagala nakwagala bulamu bwaffe. Yes, bamaama neeno sitemugamba byab'e Kampala. Mama Bianca bw'omala okuyonsa abalongo tandika okoleka exercise ddukaddukako. Exercise z'ab'e Kampala by the way n'owoba mutono menta kirungi kikuyamba okubreathing obulungi nobeera nga by the way nze nagenda neŋŋamba waliwo yaŋŋamba mu nsi muno tubonaabona basale ki nedda you do it once a way to breathe n'obwongo bwo obwa exercise buba omuntu akedde n'addukako obwongo butandika okuba nga byokola otandika olunaku tosumagira okitegeera. Nze nagamba abantu obugagga bunaatulema naye ebikolwa by'abagagga twabitandika azina abagagga abali informed abali yes ebikolwa by'abagagga twetegeka tomanya sente zitugwira obudde bonna. So kati twatandika enneeyisa eyo jasa akimanya nnyo ekicupa ky'ekinene ekya kooko ne mugala give me water era afaayo mumwebaze boto tatera jimpa nga mulaba wano afaayo boto ya hot water nampa ye tatanywa aŋŋambye awo tetugenda wala tubadde mabega wa kamera naŋŋamba ennyonta endi bubi ne mugaba Millicent alina amazzi naga excuse me nze nnywaga fridge agannyogoga era nja gafuna nga tuvuga tudda. Yes jasa abakiŋŋamba awo wuuyo mugambye kaŋŋambe Millicent n'okunywa ku mazzi omwegayira n'omuga jasa olidde bikeefusi Junior batutuuse wali eri nga ku dduuka Posh Fashions agambye atya? Watutuuse wali ebulenga jasa agambye atya? Mbwakawoka KFC kamutta. Naye yagiridde ku Mande ne Jessica ne Shadia balidde KFC n'alya bucket n'agamba emulemedde nawo. N'agamba emulemedde nawo oyo gw'olaba kati ayo ya KFC bw'amala obbirya n'omuga jasa. Ng'atekayo ekisoda ky'emmere Coca-Cola. Osaabulule bino. Kati mbatuuse mwe bammami osazisa ki? N'omugamba nnywa amazzi okendeeze by'otadde mu ki? Mu lubuto. Okitegeera omusekere aba comment section be bamanyi nabo baffeeri abali ebyama. Jasi nti njagala okugeya aliwo saga mugambe nti yali ageya kyaliwe wuuyo. Mugambye kaŋŋambe Millicent akuwe ku mazzi. Mugambye nnyo ku mazzi wano awo like few minutes ago bye mbagamba mbigamba n'abange kategeeza bye mbibagamba muli bange. Jasa yeebadadde Millicent talina fridge anywaga fridge era wakiri I rather kufa nnyonta mpaka nga tuvuga tuddayo. Yes, yeah. Nenga jasa mmanyi nti nze waka fridge ebaawo netengasa. Yes, kusitowalingiramu bintu biremefa. Amanyi bwe neeyisa behaviors ate bagaba olinaana omuntu tunulira ki? Mukope. Yes. N'omugamba yene yalowooza wuuyo yalowoozanga ebyo byammwe banene. Jasi byaffe banene. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.